Jonathan omuvubuka oyo gwolaba gwe baasuula eddalu omanyi story eno gye yatandikira kakati story njikuleetedde mu bujjuvu byonna oteekeddwa okubimanyamu eno vidiyo byatandikirawa lwaki omuvubuka ono yakomekerera alaluse byonna mbirina mu vidiyo eno vidiyo mpanvu nkusaba ogiwulirize omuvubuka oyo yali asente za mukyala we bwe yazirya mbu n'atandika okukwata ne vidiyo ennyumba gye baali bazimye mukyala we n'agiwasizamu omukazi omulala kati n'addira oyo omukazi omulala gwe yafuna ate n'akwatanga vidiyo ng'aziweereza mukazi we Kadaama ali ku kyeyo onnange kyekyo kyatunula Kadaama n'agamba nti mpa ssente zange omuvubuka ng'avuma muvume omuvubuka n'agaana ekyavaamu nga Kadaama aloga omuvubuka agwa eddalu kankutuuseeko sitoori eno ogyewulireko naye bw'oba olya ssente za muno kimanyi nti naye azitobera ssente abantu bazimenyekera lwaki mulya ssente za bannammwe ate ne mwewaana vidiyo eno mpanvu nkusaba ogimpereka like era ogirabe mpaka weggwayo gimpe like information esobola okuba nti ate etambulira ddala ku sipiidi eya waggulu buli omu asobola okuba nti ate akola ki afuna information eno story ya Jonathan yiiyo bamikwano mwasize mutya musembere maloba wa ku story ono omukyala ono omwami gwengeno bateera wano yalina mukyala we eyamutuusa ku ekyo kyemulaba ekyokugwa eddalu n'amusuula eddalu musembere mbanyumiza emboozi omwami oyo gwe mulaba awo yalina mukyala we n'agenda ku kyeyo ne bateesa ne mukyala we nti genda okule mukyala we n'ajja ku kyeyo ng'era omwami oyo omuvubuka yamutaddemu ne ssente n'ajja ku kyeyo n'atandika okukola mukazi wattu we yatandika okukola ku kyeyo ng'aweereza bbaawe ebiruubirirwa baabwe bye baateesa bituukirire bw'aweerezanga omusajja ssente ng'omusajja teyali mubi ng'akola bye baateesa ng'azimba ennyumba omusajja bw'amala ozimba ennyumba nga mukyala we amugamba nti ennyumba ewedde naye kankoleyo omwaka gumu nsobole okufunayo ka kapito ndyoke nkomewo nga bakkiriziganya mukyala addamu atandika okukola bw'akola omwaka gwe baateesa ogumu agumaliriza ng'adda ewaka agenda okudda ewaka nga mu nnyumba gye baazimba omusajja ono gwe mulaba wano yagwa eddalu nga gyagiwasizaamu mukazi ng'era omukazi alina abaana ba myezi 7 balongo omuwala n'agamba bye twateesa bino byonkoze bye twateesa bino byonsasudde naye lwaki bantu mwendi n'ekibuuzo lwaki mubbanga ba Kadaama nga mumanyi olina omukazi nga tosobola kugumiikiriza bbanga lyagenda kumalayo n'omubba lwaki mubabba omukyala nga bawaddawaddako jjukira amapoliisi g'e Uganda ono gwe mbanyumiza ali Nansana abamumanyi bamulaba mulandu kati Nansana bye mbanyumiza oli yazza mu comment section n'abimbuulira munnange ng'omukyala bawaddawaddako abantu b'ewaabwe bagenda ku poliisi bakola batya omuvubuka bamusiba adda ewaka jjukira buli kimu yakiteeka mu mannya ge omuwala oli talina waatandikira n'agamba kale ojja kundaba omuwala kye yakola ng'agenda ewaabwe ewa maama we kye yakola okimanyi anti abasoga mubamanyi omukyala gwe yali awasizza musoga kye yakola ng'agamba kati kankugendere mubasingako abasinga okusinga poliisi ng'amusuula eddalu gwe mulaba oyo ng'amusuula eddalu ng'atandika ng'akwata embwa nga yagironda kasasiro kati atambula nayo ku mugongo nga we mugiraba atambula n'embwa naye nga yabba ssente za Kadaama n'aziwasizaamu omukazi ba Kadaama temwetiiririra bw'osanga omuntu nga yabba ssente zo inbox me bw'osanga omuntu nga yakubba n'agenda n'essente zo inbox me oba omusuula ddalu oba omutambuza bwerere anti poliisi tekyayamba kati mwagalina okweyamba n'okwekumaakuma tukooye ba Kadaama otubba tukooye ba Kadaama okutuzanga ku zero
ekyo mbabuulira amazima. Oyo gwe mulaba yagwa ddalo naye nga se kituufu mwe mukiraba muti bannaye tukooye abantu okuzanyira mu ssente zaffe. Omuntu azanyira mu ssente zo ozookoleredde. Nze gwe mulaba nanyuse essaawa 7 n'akazuuku ka ssaawa 2 ngenda tandika kukola simanyi ngenda kwebaka ssaawa mmeka. Ng'odda mu ssente zange ng'ozizanyiramu baakaddaama temukkiriza kuzanyira mu ssente zammwe. Tukooye abafere. Omuntu woba omanyi nti yagenda ebweru n'olaba nga tosobola kugumiikiriza nga tosobola kwendako bw'oyenda mukwano ate kati mukikole bwe muti temuddamu kusuula basajja bookaddalo n'abakazi be bakwanye mubasuule eddalo n'abakazi be bakwanye mubawunzugumye bawunzuume n'ensi nga bo buli bwe babeera bakaaba bukaabi. Kati kyekiddako temuddamu kwereeka. Ze mbabuulidde oyo gwe mulaba yagwa eddalo naye nga kimugwanidde kunze tukooyo tubba. Bannange mwasiibye mutya kansubire muli bulungi. Omuvubuka ono eyalaluka atambula n'embwa ngamba ono omuvubuka. Mwalabye ku mukyala agamba nti yali mukyala we era n'atulaga omuvubuka oyo mu masuuti. Naye bannange nagamba nti omuvubuka oyo wanalabika muvubuka ate wali eri yali mwami nga muvubuka bambi kale nga naye ali mu masuuti. N'agamba nti omuvubuka oyo oba omusajja oyo gwe mulaba buli omu gwali mu kusaasira mukazi nga yayogera mbu bbaawe. N'agamba oyo gwe muli mu kusaasira yazanyira mu ssente zange n'omukyala. Omwami oyo mbunga akwata evidiyo ne yeekwata n'omukazi ne baweereza oyo omukazi. Omukazi mu vidiyo ndowooza mwagirabye yasakuratinze nnyo. Omukyala yasibwa buviriviri buli awo webuto akyali ku kyeyo naye yaloga omwana kati atambula nambwa oyo atambula naye embwa envundu. Mbu mwana mulenzi oyo yeekubyanga ebifaananyi ne beekwatanga bu vidiyo n'omukazi omulala gwe yafuna naye nga amufuna mu ssente z'ono mu kayumba k'ono omukyala ali eno ku kyeyo. Natunuulidde vidiyo ne ngamba nno bannange mwe abasajja abali e Uganda muleme kuzanyira mu ssente z'abakadaama abaana emitima mikalubu kati okusinzira ku mbonaabona gye babonaabonamu. Omuntu ali ready okuliisa amazzi wadde ng'akuyinamu omwana. Bali ready nnyo baliisa buli kikyamu kasita oba ng'ozanyidde muntu oyo ze. Omukazi yagambye nti mumusaasirako ki? Feno gye tukoleranga n'okudda e Uganda tomanyi oba onaddayo oli nadda mu ssente zo n'azirya. Okolera ku bunkenke tomanyi oba oddayo oba toddeyo. So simuwagira ate muwagira. Nze sisobola kikola. Ne woba olidde miliyoni zimmeka sisobola kikola. Naye ate ye okusinzira ku mbonaabona ye nga ye yamanye mbonaabona gy'abonaabonamu asobola okkikolera yakikola. So basajja mwe mwegendereze n'atali musajja nawe omuntu omulala yenna azanyira mu ssente za nkuba kyeyo. Abaana bali ready okusinzira bwe babonaabona bagenda kubaliisa amazi. Oyo asitulambwa naye ate nekalenza okuloga bwentyo azinisinga mbanze okundoga bwotyo nzita. Ate ng'oli abatalwanu akutte aba ayagala naawe oboneeboneko nga ye bw'aboneebonedde eno. Kubanga naffe abamu embonaabona gye tubonaabona twenkana n'oyo asitudde embwa.